banja bazina abantu bazina kyeyogerere bweru sikimanyi buli kaseera nga babone kiki kyeyogere ekyanyiza bbawa kuba bbawa yasikuka tosobola kwogerera ku mama wange bwoto n'obugaba aveemu nga yasasudde ate nga mwali kati awo saakimanya oba kiki ekyagenda mu maaso naye nga ndaba kamiliyoni nti asobola okugamba mama yangu wafe gyembadde gyendi legendi tokubakuba nyimba balima nti ngenze nfuse serebu eri bwenzira eri nga ngende wa bundi wange ejensi yange nga njibuza mulinayo akalimu k'omukadde nga ngenda nga nkekubira nga nkoma wano nina kakashi nga nkyusa daipazi weziraga kukyusa bwaba wakwebaka nga mwebasa bwaba wakunyumya nga tunyumya kwegamba nayiga omukadde nze bwolaba omulangira da ya CS nga twabagamba every subscribing onyiga akadde yes ojja kubosanga buli mu kyakabiri ne mama Alima na Makula yes atakaddewa okongeddeko bali nakongerako nengambo bakiki mama Alima na Makula atakaddiwa okimanyi nti no Rachel Kerr agenda kusimba obukulu gye bujje tekisoboka akulampola temusobola nakumanya emyaka gye kati ojjukira nti yali ahitinga mu biseera ebyemabega nga tanaddayo mu university yali ayimba wano nga tamaze high school kati mukuluko naye takaddiwa tatatulaga mwami awaki ebintu by'abaana nze nabivaako dda bwe baleeta nga baleeta bwe bataleeta nga balekayo bwe bankubako obukubi nti ngenda kwanjula nga ndyanjula kiki kimuganya okufumbira ate bagamba wobeera wabeera naye newunyiza leero toli naye ali mu motoka wobeera wabeera kyovula atanaleeta musajja mugobeeko nedda si kyekyo omanyi kati mwemugenda nemwerabira nti alimu olumerika nemwerabira nti nange nimu oluki olumerika mu Amerika omwana asobola okubeera ne maama we oba asobola okubeera ne taata we osobola okusalawo Alima tubijjemu olumerika Rachel Kerr aleeta omusajja mulina nti bwe kati bannange mulina olugambo kati ne bwe mba njagala okukubulira ekintu sijja kyekubulira kubanga olugambo lwabasukka tusetule lulala pozi waliko mwebons yes wazanyiramuko novaayo nojja mpolampola That's life mwattu abantu abasigati bakimanyi nti waliko mu That's life mwattu bannange nali Michelle nze Michelle gwe mulaba wano era nkyali Michelle mu life mwattu naye okujjako mwanyinaza Katende yeyangendako kati ekintu ekyo nekibanga kigiramu katono naye twagamba tugenda kuddamu twekwate tuddemu at least afiire ddala ebyamazima anti awo kati omanyi mu bya showbiz yafa mu byaddala kati magane mu showbiz afi ogira nononyawo n'afiira ddala nomanya ati ate mwe mweyongerayo mpozi tokaddiwa kati kuba mbadde nebuuza ka rewind yako ketunaddayo okulaba nja kubeera nga Michelle okay otandise okuyimba ozoyimbya olina akayimba ke wamukubira akanyumira bakayita Kibuga onkutula bulungi Kibuga tonkutula yongerako bambi onkutula bulungi Kibuga tonkutula kati noddamu n'otukubira bambi nze ndikaddiwa naawe nyembiramu otandise bulala naawe nyembiramu ndikaddiwa naawe akapya koolina nze nakugamba ndikaddiwa naawe obulamu mbutambuze naawe ndikaddiwa naawe katatawo ne tuvaawo wankuma ku Ssematalo ne kubanyanya ogwamini berobotomu ne tuzambala ogwopote wotero Apollo kwetusibira kati ogwa Museveni nanduja wamusabye olukusa njali naawe soko ndeke male ekya Museveni ogwa Museveni njali naawe kaputeni wange ogwaffe tegukaddiwa ononyaza akalulu kati no mubawulire ononyaza campaign nze nkaddiidde muli mwenatandika nga temulabula kuzaalibwa kituufu oli kati lwaki noonya campaign kyovula kubaka twagala Rachel Kerr fumbirwe naye nga ekisinga obukulu mu byonna ekisinga obukulu ononyaza campaign yo tuveeyo kubeza nyimbo bade toziyimba
naye si kyenyimba ngamba kapteeni wange naye ate ogambye ani ngambye ate n'amini naddayo emabega ngambye ogwamini naguliko n'ogwa Museveni kati gwendiko nali ku gwamini gwobote ogwa Museveni nze mbabuulya bye naliko bikyokeze namuzuku ku Museveni nanti nengamba mulembe kumulekere kuba kati gugwe kale naye nga kyembadde ngamba oluyimba kibuka tonkutulakutula nendikaddiwa naawe like enyimba owulira nga gundi entambula yemu buli kimu olinga yayozeza mu weyozezaamu naye nate mwana tuwewuunye abakubi abadongose bamu oli bawa tamanyidde ddala bikwatagana ku Steve Jean ne Steve Jean tamanyi bikwatagana ku bawa omwana yanzuula nzira nali simanyi nti eribayo nanzuula nga Steve Jean naye omwana yanzuula kubanga kubamu nze luli ze newandikira luno Hanson yampandikidde kakati tebikwatagana Hanson tasobola kuva eri n'awandiika n'ayoza mu kino nga takimanyi yagera nawuliriza tokibuga nedda yawuli amanyinze olina kumanya muyimbi nekyokuba ekirabika engeri bawa gye balugamba nti alina amajiini gamwogererako nti genda mu gundi eno ate nno nzirayo erewa bawa nze ngenda okwesibako bawa naawo ndabe nanti kakati obuzibu bwe buliwo oba oddayo wa bawa making sure nti Chameleone kolo talinayo program nabwe teyalina kati lwaki yakufulumyanga mu yawulira nti gyendi omwana anjagala oyo temukimanyi bumanyi kyokale omwagala otya ne n'omufulumya studio anti kakati wulira eno teyanfulumya bannaye buli kaseera neetonda n'ekyo omwana teyanfulumya tasobola nakunkwatako ampa ekitiibwa mpadde ekitiibwa okuva lwennamulaba nga kato bwe kati tasobola kunfulumya wabula kyeyogerera ebweru sikimanyi sikimanyi buli kaseera nga babone kiki kyeyogera ekyo ekyanyiza bawa kuba bawa yasikuka tosobola kwogerera ku mamange bwoto n'obugaba aveemu nga yasasudde ate nga mwali kati awo saakimanya oba kiki ekyagenda mu maaso naye nga ndaba Chameleone nti asobola okugamba mama yangu aveeyo naye alabika yayogera ekyasookawo ekyanyiza tasobola kuba nga ayogera bingi naye ono yali munyiivu tayagala kumwogera ku mama bawa katugambe nti mu music kati okomyewo mu style yo eri sikomyewo mbaddewo kiki kyoyogera kati yogera nti kano kosiriseemu naye mbadde siri mugundi mbaddeyo mu bakyala mu baana ngera bo mbayimbira mu byalo abatasobola kujja wano webatuuka nga ennyimba zo nazo zikuba mu oldies kiba kitegeeza oludde ennyimba zo zibadde mu oldies kati luno olwimba olupya nditambula naawe ndikaddiwa naawe basobola dukuba mu oldies kuba lupya ate nalisagala duleeta kati kitegeeza obadde obuzi engeri gyendi legendi tokuba nyimba oli legendi bannange bamuleeta ba legendi omanyi mwalemu aba legendi taba buba nti oyimbye buyimbi oteeka okuba nga oleeteddeko ebirala community work oyo temumbala community work so I give back to the community nakulabako wano mu kibiina ky'abakuŋŋaanya abaana abafunye embuto abafistula bafunye embuto naye si kyo kyokka najja ba commercial sex work abasinga ku street nentambula ngenda mu family planning nendaga omuntu gwosobola okuspacinga abantu bo ngenda mu bazeeyi batwalira ebyokulya netunyumya gye bali eyo gye babasudde ngenda mu baana mu masomero 9 buli mwaka guno gwokka bwe sigenze legend kigwonoonya oli legend gwe wakuzaanisa oli baliro era naye nakuza nakasanga kato ku myaka emeka nakasanga kali awo oba mu 13 14 nga tekalinayo kabeera ndakaenda kukabeera sikamulekwa naawe nakasanga kayimba ningamba ti kantu kojja kuyimba ate nagenda okuddamu okalaba nga tekayimbi bakinga wa gospel MP kati ninkasanga kabakinga weyimirizeewo so kuyimirirawo nga webakinga nga weyimirizaawo era nkeyimirizaawo kantu keyimirizaawo koko kaka kusasulemu oluyimba kampa oluyimba ninayo olulala ndi muzadde era yalwandiika kafa ddanga kalinange bwe kati ate kantu kawandiisi sijja kulimba ngatoba ndikadiwa naawe mwenna muzinira kuli kati
Cyrus na unabi ngazinira banja bazina Nesipa nojuza na mlawa luzinirako abantu bazina nene balamu yenyine azinira kuli azinira nzata tawazinirako aye sawade mama liba na bakula yes ebigwa byocha tujja kwanga tumunonyako naye ngalabika akomyewo active music nolimba luino lwa president ndoza nonya za kalulu briefly that tugenda itagwa president ocha kuzijako abami benjagala kuba olulimba lwa mwami wange katacheka tulufudde lwa president hizo kuba nga tuvaawo abakulaba ku Radio 4 Facebook page neki njagala okubuuza ennaku zino music ngenda kugamba nti afudde why ayingiddemu politics bagamba mu music mu politics naye kakati ayingiddemu ono ow'obufuzi ddala directly abasuubuzi bangi mwesi wekyali okusooka abantu abali banoonya akasente nga akanoonya n'akafuna n'akakola mu ndongo n'azimba ebintu bye kati ayimba atagetinze ani yesimbyewo ngoloza kino kikitwala music waffe kuba kati nawe wuyo wakubya aka president anti kati duli banalisa kubye ka president nakubye kansi yonna ne president nga mutwaliddemu kakati ekikulu ekiriwo nti emabegeri abadongo nga babayitanga abadongo nga bamusinga obungi tebasoma ne kati abaana baisomedde mulidde baana basomye bonna bemulaba abagamba nti kanyingirewo basomye naye ate olina okujjukira nti bw'oyingira mu politics ono atali wakuyimba n'oyingiramu oba wabadda n'omutima guli emabega nandyagadde okwesimbawo mu kino kati nganze bwemumpulira nga bangamba sinze ngamba abaana bangamba abato bammwe ne bangamba nti omanyi ekyabakadde kino lwaki toyingirawo nga nange nze sina mutima ogwo gira nti kinfaanana ne munsaba okiyingirewo ate nga nze bajjajjabwe nja balabira kubanga mu Amerika emirimu gyange gyonna egisinze mu bulamu bwange gyakulabirira bakadde si lwa ssente wabula nina omutima gw'abakadde kubanga eriyo emirimu emirala gye nandibadde nkola ndisobola okulabirira abaana naye ojja bakadde bano najagala nnyo era bwenzirayo nze sibalimba bino byembalima nti ngenze nfuse serebu eri bwenzira eri nga ngende wa bundi wange ejensi yange nga njibuza mulina yakalimu k'omukadde nga ngenda nga nkekubira nga nkoma wano nina kakashi nga nkyusa daipazi bweziraga kukyusa bwaba wakwebaka nga mwebasa bwaba wakunyumya nga tunyumya kwegamba nayiga omukadde nze gwolaba so kati nogamba ne Uganda kawesimbe kasita bakitaddewo basaba kitaddewo nenga nti kanesimbewo era nsobola abakadde be Uganda si bamu n'abebweru nedda nina bamaama kuno mama wange yankomyawo yayitawo yagenda omwaka oguwedde naye yaleka bamaama baganda bebaaba buli omu ayina ali mu myaka 10 nze mbalina nandibadde mbatwala mu kyalo nze mbalina nga nakakukwano tekanajja bali waka bwe bati tebakyalaba tebakyatuna tebakyakola kino nze nkyabaliko mbafiirako ndi mukazi w'abakadde kuba nange ndi mukadde nina ekibuzo buli nyalo okubuza nga kusisika bangamba gwe wasasulira Kenneth Mugabe ogenda mu UNA byali bigaanyi tebyati bigaanyi yali amaze okufuna visa ye era yayita wange netukola visa n'agifuna abayimbi bonna bagenda kwolwo mu UNA nze nakola visa zaabwe nenzibasabira nawulidde kati n'agifuna naye for some reason abala bonna ne bangwa ne bakola kine babuuka ono nasigala emabega ngenda okuba essimu nga ye yasigadde koza genda tufune gondi tufune tiketi abantu bali bagamba mama alima afunira atya Kenneth Mugabe visa ababimukolerako atya kyenali njagala omwana ayimba oyo kati mutute dudududududu abakola ebidongo nenga banange senga ntwala omwana ne bamulabako kati bwe tutuuka mu UNA buli omu bwe yajja ku stage wati nga atambula nga bamulanze tewali yakuba ngalo wallahi teri yakuba muntu ngalo nene ngandi mulinde wanavira ku stage nga muyimirira yakikola kyekyo ye proof je nali njagala okulaga abantu nti omwana oyo ayimba era no tulina olimba fembiera bwe yadda twagamba tukole oyimba fembi terunafuluma yeronda
yero ndatenze no Halima nze siyimbisa gono sibeeranga ku gono n'akamu n'akeddagala kujja kumbasanyusa nze nga nyimidde ku stage bweti awo toina sina nakwatako naye bino kati yibya yampumba wumba gula boyo yampumba wumba nanga dawano Mukazi wa wumba jajja yawumba jajja ate no jajja ekyana ekyo kitonyo muto yani wa kiri mu early 20s mwali kito naye kirina wano kino wongo ate kiyimba Amina abadde yaganya okugattako ekyo atakaddiwa Halima Namakula yes tumujjukira we back from life mwatu badikatene azayimbye ekibuga tonfula kati yakomyewo mu active music akulaga agenda tukuba muziki album number ojironshinga ndi sisiru sikyalonshinga mbawabuyi otuwabuyi tetulisuubirayo yadde kano online concert naye nzijja mu concert as concert ukimanyi nze mbadde neekolereza nze ku Serena kyo kimanyi ntize nasookayo nga tennagendayo omuntu yenna bwogo nawe kyasobola okujuza Serena Allahu akbar naye yasembayo najjuza ngamba kati sawa njijuza nebooga ate kati vaawo ogenda mu Lwera kuba kati awo watono lwaki sigenda Nambole mutono ngamba Lwera singa gundi kuba kibangirizi naye ate era teweetotokola ekyo era ogira n'ogobako oyagala ogobako jakobye naye ate botagoba nebwokujuza Lwera baga nti yajjuziza. So after COVID tusuubirayo concert? Yes, definitely September next year. Serena Mama Halima ajja kubayo bulungi ng'ali n'esho gye bayita The Legacy of Mama Halima. Ate by then ojja kuba MP wabakadde nja kuba MP wabakadde oba si MP wabakadde nja kubaako kyenkola n'abakadde. Amina abadde Halima Namakula